Honorable Segirinya organize zonna zasirise kyebayita shutting down mu luzungu era ne batugamba nti obwongo bwafudde bakiyita brain dead ne batugamba nti bakyalaba ka pulse ak'omutima nti nga gukyakuba mu mpolampola of course ng'alina zimashini ezimuliko n'ebirala kati bo bambi mu bukugu bwabwe n'amateeka agabafuga omuntu waba akyalimu ka pulse ako baba tebakkirizibwa kulanga nti omuntu ono afudde nekitubuzaabuza nitula n'abasawo awo netubuuza ebibuuzo bingi netubabuuza bannaye waliyo essuubi nebatugamba tetwagala kubawa ssuubi naye twesige Katonda ayinza okukola ekyamagero naye bo nga bo ne bagamba nti bakyalindiridde okulangirira so badde nsaba ensonga eyo tugitegeere kubanga wabaddewo confusion ng'ate bwetulanga nti munafe agenze ate bwetugamba kino nakiri so kyekyabaddewo ate nga n'abasawo nabo titwagala tubanenye kubanga professional ethics zaabwe bwezityo wezigamba so zaabwe z'essaawa 6 n'eddakiika 10 kapalisa ako nako ne kasirika ne batutegeeza nti munnaffe afudde kitalo nnyo kitalo ddala Honorable Segirinya ono twamwesunga nnyo okuweereza naye mu palamenti kubanga y'omu ku bazoganye be twali tumanyi nga Segirinya nakyogeddeko nti yali practical nnyo mu bintu bye nga si wa luzungu lungi nga ye just ayagala ku solutions kizibu ki ekiriwo kakikwasaganye bwe bukulembeze nno obwaddala tugenda tulowooza oluusi nti obukulembeze oba kwambala kooti oba kubeera wa kitiibwa nnyo oba ki ne Segirinya yeyaga nti obukulembeze kubeera mu bantu be kubaweereza kubeera ddoboozi lyabwe kyabaddeko naye twali twakamala akaseera katono mu palamenti ebyembi munnaffe ne Honorable Allan ne babakwata awo nno tukyalinawo ebibuuzo bingi engeri gye bakwatibwa katuwulira kino simanyi ono yagera kino ono yabirimu noono ebibuuzo bingi ate nga ansa zikyali ntono naye oba oli awo olunaku lulikya tubitegeere byonna byonna Segirinya bamutwala nga alina obulamu bwe nga yekalakasa nga akola kino ng'alwanirira abantu be naye obulamu bwa Segirinya Honorable bwatandika okugenda bweyingira mu kkomera kabingi tebitegerekeka tugenda omulaba mukomera nga atulaga ebiwundu simanya bamukuba ebiso wano simanya biki ebintu bingi nga tebitegerekeka ne bamutwala emulago twagezaako n'okugendayo omulabako lumu ne batulemesa tugaba naye kiki kyemukweka obulamu ne bugenda nga bwonooneka mpola 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 ne babawa bbeeyu ne baddamu ne babakwata mu ngeri y'obumenyi bw'amateeka Segirinya Honorable yamala of course n'avaayo mu kkomera naye ng'olaba obulamu tebwasigala kyekimu nange njagala kwebaza maama kubanga maama alwanye maama nabadde njogera naye ku simu ng'amaze otubikira n'agamba bannange kitegeeza nzijanjabidde bwereere maama tojjanjabidde bwereere olwanye okulaba nti Honorable Segirinya ono tubeera naye akaseera ke tusobodde okubeera naye mu buzibu bw'ekitalo tukwebaza ne famire n'abaana bategeezako nti n'abaana bamaze ne batuuka oba balikowa maybe tunaabalaba at some point naye twagala okwebaza famire mwebale kunywera Honorable Segirinya ekyamuse ffenna tukimanyi kubanga bwe mbagambye nti Honorable Segirinya bagenda okumukwata ng'alina obulamu bwe bino ebirwadde simanya biki Segirinya yali tabikomplaininga nga koyadde naye bwe yagenda mu kkomera ng'ali eyo bamuyisa mu ngeri gye bamuyisaamu bamukuba oba biki nga nabyo tabitegeera obulamu ne bwonooneka kati kikulaga nti bwe yalinnya mu kkomera bw'ati obulamu ne butandika okwonooneka kakati awo ekyasse munnaffe tuba tukimanyi atulekedde ebbanja okulwana
okulaba nti yali alwanirira Uganda empya, Uganda eyeyagaza, tukwatira wamu ate okulaba nti tukituukako. Okusiibula okw'amaanyi okw'enjawulo kwe tuyinza okuwa Sseggirinya, okumujjukira kye tuyinza okukola kulaba nti tulwana nnyo okusigala ku nsonga Sseggirinya ze yali alwanirira. Nsonga eyo nkulu nnyo. Naddala abakulembeze bannange, manyi oluusi tugenda ne twogera ebigambo ebimu, abo ne bagamba nti Ssenyonyi ate ng'osomedde bakulembeze banno, kati tukole ki? Tetweyogere ku mazima. Bwe tunaava ku mulamwa Sseggirinya gwabaddeko, n'ekyokubeera wano tumala biseera. Kati ffe abali wano tuzze kansubire tuli siriyasi mu nsonga eya Sseggirinya. Engeri gye tunaasobola okujjukira Honorable Sseggirinya kwe kusigala ku mulamwa gwabaddeko, eyo mu Parliament gye tutuula, mu zi councils gye mubeera, eyo mu zigeto yonna gye mubeera, engeri yokka gye tunaasobola okuwa Honorable Sseggirinya ekitiibwa kusigala ku mulamwa. Kyogerera wano kubanga ffe nkakasa ffe abali wano tukyali ku mulamwa, si weewaawo nsuubira, kubanga ennaku zino muna ebintu byakyukamukko. Naye tulwane tulabe nti Honorable Sseggirinya kyabadde alwanirira tukiremerako mu buli ngeri yonna. Mumula mirembe muganda waffe, kitalo nnyo, kitalo ddala. Njagala okwebaza abakulembeze abazze naddala ababaka kubanga tubadde wamu ne Honorable Sseggirinya myaka enjawulo, and to appreciate our colleagues who are not members of NUP but we work with them very closely in Parliament. The Right Honorable Betty Awolo Chan, former leader of opposition. She's the Gulu City Woman MP. Thank you, Mama, for being present and for always guiding us in Parliament. Munange tubeere eyo olusinga n'abakulembeze abamu betuli nabo abagamba nti ba NUP tebategeerekeka, naye ng'ate abalala ab'ebibiina ebirala obategeerekeka. Mama, I heard you speak some Luganda. I'm sure you understood that one. I was saying thank you for being true to the cause. And even when you are not a member of our party, you have held hands with us and supported us. Honorable Jonathan Ebwalu, Soroti West MP, thank you. Thank you. That gentleman calls me every so often, says, now let's do this, let's handle this matter this way. Thank you for being a true patriot. Basebo ne banyabo muzikirize ngomao mpite